mwezi Januari ye mande esose yokola sente esookedde ddala mukwano gwange ate kisoboka 2 ekyayinza omujjukira omanyi 2 gwali mwaka gwatusomesa omanyi 2 buli kintu twalinanga ekikwate kati 2 it is year of rethinking biri twagamba ajja kuvaawo kati mwaka gwakutere nti alulina linkola nenze munange natandise mpeebwa natandise mpeebwa ani yakuwadde mukulu wange yampadde ensawo 15 eza sementi Ibrahim Kasozi nampa amabaati gonna enyuma yawedde kwegamba tugenda okuwasa omukyala nga tetulina muzigo langi bikola naye ng'abo bonna kye bakoze mukulu wange yampadde 15 ne sino traka 2 ndijjo gwe omwaka ate bagamba manyi bino tubyogera bagamba twewaana naye kiringa olikuwa mugati n'omusanga ng'agukwese n'agamba abantu nti gundi tampadde owulira otya kati n'oli muganda wange wawulira ng'ogamba osiimye ayinza ogamba sayimo nyogeddeko langi omanye abagagga bange mwali mwange bamu bamama fina muloza siina balala aye bafina omulangidde yali yanguba ayinza okukola ku langi tomanya langi kitibinye bisigadde nja bisobola tajja kale kasubire ti oli bulungi ndijjo weekendi ebadde yabadde mpanvu ali atya mukyala waffe twamutumira wano kalungi Doola omugwati balungi Doola ndijjo yabadde ku mudaala temukisussa nnyo omanye abakazi bandi bubi bansabe ennamba yo munsabe eya Saimo munsabe eya Saimo eya ndijjo yo sigigaba omwana w'abandi gyali akaseera katufu kalijja tulikikola owange nange sinoonya omanye oyogera nnyo tuli bulungi oyinza okuvayo ng'olina olubuto bwerutekamulatanoonya olaba kimulatanoonya abazungu bagamba behind any successful man osobola okuvaayo eri ng'abantu bakuwawato nga tolina tuve wano tumira omukyala tuve wano switi nkutumidde ogamba otya 2 ensonga zigenda kutereera ogenda kulinnya waleesa obuzibu tugende mu mboozi zaffe kale togamba nti bitomumanyi saimana wereka era vunge kulinnye bubi so tukumidde abasajja tubadde nabe ebbanga lyonna tetwogera kuba bintu byokugundi bantu bakuba egundi leka kwagalira abasajja mu nkukutu mwagala omugambe abayimbi basinkanye pulezidenti abayimbi abamatalinga era baba bayimbi kuba waliwo lisiti efulumye abayimbi abalina ennyimba za NRM nga tebaliiwa naye ate era waliwo lisiti endala efulumye eyabalidde balaba bakiikiridde abayimbi ne baserebwa abalako balamu si muyimbi era kizibu nnyo okwawula balamu ku bayimbi ate basajja bivule comedian nayogera ebitakwatagana Ashbaga Kato okimanyi kugundi gurupu eno bafunye boyinza okuyita ba new entrants ababadde bulijjo nga tetumanyi nti baguwa sayidi eyo naye so ogwekye ngamba batuuka nabo abantu abo bakebedde covid emirundi ng'etaano nga president yaba netamale tiyamale kugamba tiyamale naye yali yagendayo ddadda okimanyi gundi yagenze ani esemayanja owa firos naye yalumbye wanje ensonga nga wezitambula zonna abakulu abamaze kumpi emirundi ng'esatu nga batukebera covid nibaddala mukulembeze wa ggwanga ne kuli pulezidenti yasembayo okukola address owawe yali ava mukono balina okumulaba awo bonna awo kwe kwalina omugenzi Zebula tebagenda omukulembeze olwagendo bayali amaze okuwa ne batamulaba ate otamulaba kati oyinza obutamulaba kubanga negala kwera bize nnyo mutima yabaddeko so mutima alina projekiti erina ennyimba z'abaera yabaddeko ekyasinza okumusanyusa ku bantu bano buli omu yagenze ne projekiti ye ne babadde nga bali mu mpaka nabageza okumatiza pulezidenti nti eyange eyinza okuyigira betekulu nga simulaba ku simulaba ebifaananyi tebyamukubiddwa kiki oyo ayina projekiti eno yogaba bano obuuma buno bwokya ate kulino bagambe kusaasira ye teyasabye sente nti ekyamututteyo kwegayira Museveni kumugamba afande nakalema nga ndi bubi era tewunyisiza abantu bonna kusaasira teyasabye sente eyagambye muzeeyi kumutaasa ku ggumu kati balamu ne bano betunuddeko batya kati balamu bonna basinkanyeeyo balamu ayina projekiti eye gyakwasaganya kusaasira nga yakugambye ali mu bamakanika mwatambulira kati waliwo ekibiina kye bayita bamwoyo gwa ggwanga kikulira fulu
figure mwe muri gundi oli muzeyi oyo gundi basajja mivule mwe muri bajjumo ya basajja mivule yagambide manyo yagambye president pamu ntebe naku 3 Bobi Wine muteke wayi ali basajja mivule bakulemeddwamu full figure ne bajje yabadoko ne doketi amale bali moyo kwa gwanga kakati ate Buchaman aine yiye ojimanyi wanika ekigalo okole Buchaman nga kubira gamba ki aleka kwali aina wanika Buchaman tuleke mtuli kumpe wanika ekigalo one yala iyo project ya Buchaman wanika ekigalo one yala omurundi ogwasemba okusasira yagamba tamanye mpulolando ne gundi bali amundagire tabamanyi nga bayimbi kuruno taina mweganyi kakati Simon nendi jondoza tewa kyali kati mukama wani ali mukama wa gundi kati bali kulevo ye wabo nabazi Bobi Wine okumanya mugezi yabisamalize rumu omanche yakoze oyabadde ayogererye gwanga embwa ede bayita Dido yazene kolaki n'ekyankalanya kati yatugambye nti temuloza Dido ye Dido y'abantu onabonna abajja abantu kumulamu abadaivatinga beba Dido kirene yatwalira president award mema award zine zakagwa mumpakazi bamu award ya lifetime achievement award Buchaman yagitutte ani yawangula mpakazi okuyiba Buchaman yagitutte ekabadde wali nga oli muntu anonyenge yeyo egeri president yomusikamu naye katula abantu bonna bagenze Balamu agenda kubasinga okunyiga amapenzi era bajja kuvayo nga Balamu abasinze okunyiga amapenzi bonna bagenze kati kumurundi guno sisumbira agenda kunekwasa kati ngala nkumbireko ekirala ono balaba biddeeyo bagenzeeyo naye SK Mbuga ne Gravity ate bo ezaabwe zazikubye SK Mbuga ne Gravity bo bazikubye ezaabwe era nozozi ashibaka kato yomu kwakulemedemu ekibinje ekyo ayina project 3 ez'omu ghetto initiative okuteeka amataala mu ghetto ayina okuteeka amazzi amayonjo mu ghetto n'okutandika emirimu mu ghetto Ashibaga Ngulaye cyabadde wali eri. Ray superstar lero bamulese. Tomulano ya commenting ndakuze ya post. Ray ekigere kimukiriye no kiriye ya yate yakuta. Ariko yasaba supu bamungeze na. Enteze tezatuuka ziraikeza Ashibaga. Alaka banda mwate zindagwa ndoza. Baile problem zisijina ku bantu bona ama mulyenga ye mwagala. Ne problem eriyo kuli ate notandika kusirwa. Soko tuwe Ashibaga kato. Ne wali ku fairway aliwo ne ya fairway nayisewo jonga yazikira. President bwe nabimugamba ngeze talazimanyi nagamba mwatu kituufu tukikole. Fezi yange yokubiri yali free water for the ghetto. Nagamba president nti abantu mu ghetto already situation imbi na ate banywa amazzi agali contaminated lwansonga obuchafu bungi ngabo obibanye bya ghetto. Basa na mazzi ganzizi wera amazzi genzizi gokuluzi gogabera mayonjo naye toye eri waliwo toye ndala waliwo omwala. In the end nibegabera mazigaluzi kama nigabera contaminated yenso ngalachi mu ghetto laba waliyo bulwadde bungi nnyo ne mugamba ne tubayiseemu ka tap kamu akamazi buli sero lwansonga government obwo busoboze buyina amazigala yisi nnyo nangamba confirmed nakyo nchikiriza naye nambuuza nti abantu banaalya kitangala kya masanyalaze gali they need jobs ne mugamba president wesirikire nenzirayo nimpandikira bakwano bange ba investor bali Hong Kong kuba bali bangamba ddanga banoonya ubasobola okuteeka sente zaabwe nembasomera mu ekintu nabo ne bambulira ebyabwe ne bakkiriza ne bagamba bagenda kujja wano wabula nga business yonna gye bagenda okutandika wano ne ngamba president emirimu egisookerwako tukwate abaana ba ghetto be tubatwala bakole n'akikkiriza twali bakikolako covid najja covid wajja nga bwe mwabiraba ensi nesooka efunamu setback mu buli kimu kati munango lunaku lw'eggulu ndijo mati ninkunyumiza ki president nga mpita nga ngamba jangu negundi jangu neba no ne mugamba nzija ne timu yonna ne tugenda presidential advisor ba full figure ba basajja mivule ba Bajjo ba Ali ba Alexi ne tulumba wabadde abantu abalala benjawulo mu biti byabwe buli omu president yamuyiselulwe tusanga yabaneke abaseke ababiki bonna bana twabasanzeeyo president ngaza mu mujjukiza ekintu ekyo bwe nakimujjukiza president ngamba nagamba minister wa Kampala nendoza tiyampa oba yakola atya nagamba naye kati ekiriwo gwe Ashibaga kato nkwasiza omukulu oyo bamuyita Dr. Kisanja presidential advisor wa president bali basiniya
mutandike ekintu ekyo njagala before kulonda mbere nga mukikomensinze obanga tutemye vunike obanga tukimaze obanga tukikoze nekye njagala speed n'olwekyo abaana ba ghetto anytime from now nga natete publicity bwabagamba tuli mu kitundu kyammwe era bwokera ku macyango olaba nga tokyayawula misana na kiro manya Ashibaga Kato yabafuddeko byo bino byembagamba baana baffe oye Ashibaga Kato asubiza abaana ba ghetto esawa yonna mu mulindirire ekyo kankireke Fulufiga yagenze nagundi ki yatuteyo mwana yore Kaguta Junior mukwatamu front ziri bbiri yatuteyo mwana nga bulijjo dere yokubiri yakulembere mba mu gwanga bayidawo na serious note mu bantu bonna abakolera gundi Fulufiga ndaba yasinga bonna simanyi lwaki in fact ndoza ne enemy nyingi egezaako nnyo kubanga bamukuba ebikono n'engeri gyakwasaganya ebintu byabwe yagezaako n'okubazuukiza oba isima abaali bonna ogezaako okukwasaganya ekintu ekyo lwakwa Fulufiga naye tozza muzigo ye problem gy'olina ate abantu b'omu ghetto tebabyagala naye nga bambi si mawulire malungi ku musajja waffe Isima badde ndaba ka video ke bulijjo bamukuba bino bizonto nga bamugamba nsonga ntuufu okuba nti talina mwana tazaala actually akyogera nnyo abaana omukyala gwe yalina yamulimba bagatuukera okukebera ng'abasawo bamugamba nti Isima ku myaka gyo n'ebbanga ly'omaze bazita spam count tolina zizaala baana era ne baawuka ekyo kyamuwula n'omukyala omukyala yamulimiti abaana babe n'akizwa nti abaana si babe ne baawukana ese waliwo n'omugagga ssebo weeyo entebe eyo kasito bamugamba nti bwotyo n'atwala omwana ku dyeni America Brazil wawa olwakizuula nti omwana wuwe eyamuzaalira muganda wange ali mu kintu badde ngakikubako nti omugundi omuyimbi ali mu kintu Dumba Adams omusama okuva South Africa yayingiddewo ali mu Uganda Babalawo yogeza abantu obama ezimbiza abantu emitima kwegamba gwe weerondako nogamba nzimbe mutima oba mbeere ku ttiimu mugagga kati lero njagala ompe respect ompe ne sente yatezaaki nakugamba ntya kasitoola ba Chameleone kasitoola ba Martin King Michael Chameleone teyabadde naye tewabaddeko naye wabaddeko ndijo King Michael teyabaddeko ne Mickey Judy nze mpanga respect mwanyina ze njikuwadde mwanyina ze njikuwadde tuteme mpenda kuteo tulaba ku Babalawo Ibra yabaddeko ne basiima atyakuba mikono na gundi naye SB4 ate SB4 tebamugulidde ettaka Ibra nga ye wa mmotoka milioni 15 naye nga Babalawo kasitoola abeeyo family eyo yesinga oluseko olulungi oluziga omanyi waliwo ze bayita female atmospito Chameleone yabatumiddeko nnyo Chameleone omulabi kasita omulaba wuwo tegeera oli mu katishat ka yero be batambula n'omugagga abo agamba message yabadde simple mukwano gwa Kenzo nnyo Kenzo tanagenda mulaba onaku lweggulo ne Palaso yalumazeeko ng'ali mu dduwa ez'enjawulo era yabaddeko ne mu dduwa ya Kenzo era bayire gundi yakoze edduwa kabako naye Babalawo teyagenze Babalawo yakomye wa Kenzo yagenzeko ne Soroti eyo kuziika Babalawo yabaddeko mu zidduwa nyingi ejjinja ewaabwe nonakulatedde ejjinja ewaabwe ng'ogyeko emmotoka eyogeza abantu ayina ekintu ekikulu kyekya foundation ye olwatuuse proposal nezitandika agenda zimba mizikiti kituufu era yalina emiraaje yazimba okujjukira mukadde we saidi zeyo ejjinja yalina omuzigo yazimba omunene oyo golaba oyo olaba y'omu ku bannayuganda abazirina ebyaddala olaba nga bwolaba kirabu ya KCC n'ekisaawe kino MTN KCC stadium oyo cowboy akirina era wali eri wali wasula wesagala kwogera abaana basinga okugenda wesaawa zino basambi ba mupiira baagala kuyamba bonna yasinga kutunda abazanyi abasambi mupiira benjawulo va mukirabu ez'enjawulo wano babaddeyo bangi nnyo bamwebuuzaako n'okulaba asobola batwala ebweru South Africa walinye South Africa yamaanyi wano n'oba osamba gwa gundi gwa butale eri oba mu ssente soko tuba ku Babalawo Abanya the Doubles Dumara Damis aka Babalawo
anga sina byamaanyi nnyo n'okujjako kubanga mbajjukiza era nga nange nejjukiza nti tulina okuba abamu mu abo abeesiimu byonna byonna ebibaddeyo omwaka oguwedde ogwa 2020 South Africa tebali bulungi era wenjogerera nti obulwadde bweyongerako nga mu nnaku ezibaddewo eziise ezo buli lunaku obaddewo abantu nga gumu kitundu abalwala era nga bazizza abantu ku level 3 waze ku holiday waze ku anaza alhamdulillah okubanga nambulako ku family yange nga engombo yange nzija omwaka guno okujja mbaako ne family nspendinga nayo kale nzija nengerawo ku bijja mu kyalo eyo ina projects zenkola era nga mbagamba saba aba balina obusobozi musobola okuneegattako nina foundation yange Dumba Adams organization nga twatandise n'ebyomuzigiti twatandise by'okuddukirira abo bakateyamba kyonna kyonna etafaali yosobola okuba nga olisaawo jangu era tunoba olisizaako tujja kuba tukumanyisa era tujja kumanya nti ndijjo yataddewo etafaali bweriti era abwagize bwetuti kale nga mbasaba balina obusobozi mujje kale ebyasinza okuyandiise projects nanyingi zirina okukwasaganya eza foundation era ngenda mu kyalo babalawo kitegeeza ki Babalao, mimi ndio babulao. Babulao sio mwanangu, vipi? Babulao pamoja na Dumba na kijetu hapa. Sio. Tunawasha moto pamoja. Tunawasha moto. Munaye babalawo kigambo kya Luswahili. Tulaba moto kanti babalawo. Babalawo kigambo kya Luswahili nga baba kitegeeza tata. Lao waabwe. Kale babalawo kitegeeza tata waabwe. Their father. Mu by'emmotoka kubanga nze nga omanyi tuli omwe abaako n'engeri gyategeramu ebibye so to me it is the top of range emmotoka esinga mmotoka zonna nga it's a dream car for all the real men. Emmotoka munnaye nkuze mu maka mutata wange bamuyita Muswahili bamunikinamu ya Muswahili naye nga ye Adam Waswa era nga nkulidde mu bintu bya mmotoka spare parts era kirinya road jinje duka la vile kyaliyo kale I love cars, it's my passion. It's my passion era nkyadiringa mbya mmotoka kati eno gyuvuga kikaaki eyo bagiyita Brabus G63 463 edition yene zimbi abantu emitima yezimbiza abantu emitima munnaye naye mbakuutira baganda bange musobola okuzetuusaako tolina kuba nti oli awo ntuusa ku munno embeera olw'okuba alina kyataddewo. These are materialistic things, bintu bya nsi. Kati nange nziyina olwaliro enkya nyinza okuba nga ndi kagaali kati onsaako mbeera nsabira nawe weesabidde Mukama ayinza okuba ebisingako ebi baganda bange. Tumuteekako kitegedde Judy muganda ntateekawo mbeera soko otunyumize Saimo kati ninya kimwadde obudde bututwala we wali South Africa omugaga yakola atya omugaga oyo gwe bayita Dumba Adams bana akatuuka bwenti guno nno mulundi gwa buganda ngo nyumize emboza edikenzo nangamba genda ye muganda wange Dumba Adams ngali ku gundi ku academy yali mukola training mukayanga Saimo ngenda konka meeting na mpazi randizi simanyo baziri mu meka titi n'okubira sakozi nduka imulumwe nali usuze nkube simu eno ziri mu meka nga ziri mu meka biri kitundu nabadde bwindi sokobereko ne kasineza wa ye mboza alinyimiza n'abazzukulu oyo ye babalawo gwe twogera ngo yasula Saimo eddalu musajja mukulu gwe bayita Medi Kingdom naye yangambye I am inspired by that guy yajikuze naye mweto beye 700 oyokolenca tugenda baleetera asinga naddako paka buli omu amanye uwa ogwagwa tugende kugundi kudetalo God is plan yawereza mwenge mu mabaala kati ekyo eri wali eri abakola n'amaanyi bigambo byajja bubi pulaani za Katonda bwe zityo bwe zagenda. David Lutalo y'omu ku bayimbi be tulinawo kati Daudi Lutalo mbadde manyi okiwakana mbadde manyi okiwakana manyi otera okumpakanya ennyo naye y'omu ku bayimbi abatono kolona beyasanga nga balina era y'omu ku bayimbi abawangudde awaadi mu Kasengejja awaadi y'omu ku bayimbi abasinze okuyamba abantu mu covid ono oyo David Lutalo si mu kamera alina entangawuzi yanaza olusuku lw'amatooke nangamba nti ndi gy'olaba munoonyeza Kampala nze ndi eri ndi mu kyalo kyokka nga ne music yamukwasaganya okulabika e Kampala nga baguddewo industry bambi ali yangambye mu kukomawo agenda kukomawo nga upcoming akikube buto
kweli chapter yajigadde olwedde yatulekamu kasirivi yondalula ke katambula kati chapter yajigadde kati akoma ate buto manager ayimuwe ku sente asale ku kirevu David Lutalo manager ayi tuyina ensonga zaffe lwaki tukuza ekirevu ekyo yasiramuka tuyina ensonga zaffe waliwo ekiri behind the scene David watandika ddi emizembe kya mu Uganda apaana nedda mukwano gwange gwe mmanyi obulungi Uganda nedda tata omwaka naguyisemu naye zikuliko 2 obutaliva mu byafaayo neguli ekakabuta Katonda nkuuma nze ndiko mu Nazaresi nyenyezebwa kubanga 2 wadde wekwesiibwa mbadde nkola ku bintu ebirala kubanga twaswitchinga mu bintu bitabaddeemu nnyo bitutawadde budde kati mbadde obudde nabwo nnyo farming nebikwatagana ku sayidi eyo era 2 ne corona we sinja byerabira musically nze sikyakola music wa kunyumirwamu nja kubanga nyimba yakayimba kamu kujjukiza abawagizi bange nti we batuta nja kambuwala naye sikula okuba nti nyingi ng'okuyimba okuli serious singa tunaaba tukyali baggale naye banaatuteera we papa basuubiza bafaanizi bange nti tugenda kikuba buto kuba nze ngenda kujja nga upcoming atayimbangako n'obusungu bw'emabega of course sisobola kusuubira kulwokubanga siri mu governance siri mu tiimu efuga eggwanga osanga bakyakitunulamu ekintu kyaffe balayo banaatuteera katulinde mukoa katonotono nga bwe nze n'okuguma nagumye bannange nagubye gwakalubyemu kubanga kati newe naakola ki namanyidde okubeera ne corona era mu bbanga si ttono wenva wano naawe ennaku si nnyingi ate nzireyo ndaba ebyo ku sayidi eri gye nagamba abaana bakoze bulungi probably abaana artists abadde baba struggling okimakinga ne abaana abatandise obutandisi sitandowooza kuba baddewo ali omu akoze obulungi naye abasigadde babadde ab'amaanyi ali omu naye abasigadde babadde abayimbi abanoonya penetration akayimba akasinga okunyumira ennaku zino eka Palaso big up webale era yongerako awo gye mu competition eyaddala ove mu kusaaga yongerako si mu bubi respect naye awo okutte twatandika ddi okweteekera kamudodo ensi yaffe si bwetu mu mazima kuva ddi nga tusalangana nga nkoko ensi yaffe si bwetu ndowooza twesulika yugi wetisiwe ensi yaffe si bwetu ebule enaku 10 tugende tulonde woba weesulika tereera mukwano gwange naye bannanga abantu bajjumbidde okugjayo obugungi obwo nebino byakulukunyiza tekuli myaka ndowooza abadde akweka myaka angambye agifunye bawashaluwa okiteekangako shaluwa omukyala alina ludda lwatambulira bulala omwami kaziwekapo naye atambulira walala bibaawo era waliwo wano n'omulala mukozi munaffe omwami waali walala n'omukyala washaluwa alina amanda gakubo nona alina sayidi eno gyatambulira ne banyiga amapensa baawula ensonga ezo bazaawulira ddala bateekayo obuntu bwammwe oba toyagala olwaki okulukunya ekirimu eno oba toyagala kutulaga toteekerayo ddala Kasengeja Awards programu yaffe ebeera wano ku Bukedde TV1 olunaku olw'omukaaga nga tugezaako kutunira abayimbi abalina talent era nga presenter waayo ye Kimra n'abalala producer wa programu munnange olw'okulowooleza ennyo industry eno yavaayo n'ategeka awards abayimbi baffe okugezaako okubazaamu amaanyi nti bannaffe wadde tubadde mu 2020 omusiwe ennyo Kimura naye yakola lwakuba nti era tukola naye otyo mugera Kimura alina ebigeyo waliwo yambuza nangamba nti Kimura yagijjeewo eyo nemugamba nti wayi
kata sovu madam Kimura gasha yomukuba wangu Dawad gasha yakola gasha mutoni muyindi ate mukyala waffe mukyala wera naye wangu ye yakola collab ne Gravity omutuju betoloze sai twamutongoza muyimbe bwindi kutidde oyo ye baba era Kimura gwe oyo wamusange wantu nga sinaba kumanya kyakola wonsooka kulopa Kimura gasha ali wana akola collab yabadde n'okuwangula kubanga yabadde collab y'omwaka Kimura tena kayimbi awo akayimba ako katuweeko yabadde collab y'omwaka betoloze gasha mutoni long time about the best Afro pop song of the year 2020 ate nabera best collab of the year 2020 namanya nti mikwano jange bayimba bali talented bamanyi okuyimba Rain yayimbanga ayimbanga nyimba za matali aina wabula wafana na nyoko na wangula ka wadi ya Rising Star kati ne tuja mu 20 era nfunye muneno ne bazanyo nnyo mukame kimcyankoledde ne bazaba bukedde munamwena ne bazakimula kamukaba mwecha singo kwetala eyo mileage nene kuba bwemba ndi omu kubayimbi beba recognizes nti ababadde ne artistry abadde so fresh abadde omupya omanyi we need to respect art sente buli omu asobola okuvayo n'akuba hit no kitwala ebbanga kitwala formula kitwala time yenna gw'oba otadde mu ngeri gy'owandika your music and your stuff so nze ndowooza akasengejja there so they did a very great job okumpa recognition eno era mbeeyanza nnyo working hard kukola nnyo nti totuula teweebaka aweetagisa obeerawo nsegeera ate ne mukama wabeera mu bintu byo buli kimu kitambula bulungi best collab of the year that's betoloze oluyimba lwennyini lwembadde nina guno omwaka oguwedde yes otegedde yomu mu category mwe yabadde mwabaddemu nyingi mwabaddemu ngawula beze zaba free boy ezo zikwata essimu zigundi empeta mwoli naye yabaddemu ne Gravity kati ababadde bali mu appreciating nga buli omu yabadde era nga Gravity mwaka 2020 tana pe yabadde nungi nnyo mwana benzo kulaba abamu abavudde ebusoga abavudde masaka bonna bazze okima ekirungi nnyo by the ekintu ekyo mu mbeera gye tubaddemu ya lockdown nga ne music industry abantu abamu baabita n'awadde abantu bazivaako naye Kimura bwabwabwa wamwerabidde bwabwabwa abadde takola bubibbiri bwabwabwa naye mwali okwapreciatinga ne tugamba nti abayimbi bano babasiime mu mbeera eno kyali kirungi Kimura idea nnungi nnyo era Chris Evans omwana wa jjajja David Lutalo yawangudde Beribata yekolete n'akabaga yakoze n'akabaga Kimura tebakwise kabaga Sindi naye yawangudde so yawangudde Shiba bonna abayimbi baffe bonna kale naye nga Gravity omutujju naye mube tasiimye presidenti tetwamusiimye era teyina bye yayimba era tetubadde tetulina musiimye ate osiima omwana osiime ne dadi siimako ebyo no binyiiza dadi naye anyirira genda ku kirala manyi onsetinga anyirira kitufanye ono nagundi ono omwana wa dadi ne dadi oluvannyuma lwa Kimura okusiima bano mu mbeera eno omukulu w'ekiwato yafulumiza lisiti eyiye yatumbye bebe ku list ate yandikola buli mwaka lumu yafuuka kalombolombo ke Gravity omutujju teyabaddeko teyabaddeko nze nkubulya ekitu atibeko ki abadde n'ennyimba 3 eziriwa ayina gundi mutujoze nnyo luno olusembeyo olwa tetwekalakaasa Gravity mukwano gwange leka naawe ndijjo Gravity abadde mu maintenance guno omwaka era n'amaanyi gennyini tataddeemu kuba okimanyi olwalaba nga tewali bivulu n'omulaba nga stepinze side abadde nnyo mu showbiz so bebekulu obutamuteeka ku lisiti ye tekirina bebekulu alinga bola abayimbi abala bonna abatayimbyewo nga bolaba balutala abadde ku maintenance kansuuleyo kano bonna era bolaba Gravity olumu abadde akola eno n'agenda kewagundi n'agenda okugezako kubeera nga aba mu mawulire bebekulu yageze kati yatuusa ku gundi ku Bobi Wine yamuyise Dijani DJ Bob naye ate kakati bamugamba bebekulu next time wali yagala kwogera linnya lya musajja oyo bali wandiika lyesonyiwe Bobi Wine awe tutuuse in simple terms Bobi Wine oba nkugambe bwe yatuuka
in fact n'ennyimba ze ze yayimbanga ezitanyumanga kakati zinyuma kati nkugambye yakola bukozi kayimba ka corona kakuba ku radio ne kagalawo n'endala ne kagalawo n'obulango eyo collaboration yene ni byanuli eyo yabadde yakabinyo era bebe kuli yagisiimye mbeera eyo gwabira omuntu jjolo okuba teyabadde ku listi akedde kuwanda yali alinako listi ya bebe kuluko yali afulumidde gwabira tasobola bafashi olane kolabo gyali bakoze ku video yagaana bakoma just ku audio video neyegaatubiyogera wano olumuyinza okuloza nti oba kikiki naye nendongo tukijja kulo kuba kwe tulya oba toyimbye muganda wange oba toyimbye tobiteeka mu feed endongo kwe tulya. Gravity is a good artist, he has tried to maintain ng'omuyimbi yenaye n'omulala nti woolaba ti guno mwaka because ba Gravity bakamiliyoni bashiba balutalo bo bamanyi nti kakati wentalo bamulina okugisindika nsobole okugenda tujjuze cricket over this time naye Gravity tumuwe naye credit yajja ne munne Victor Kamenyo nga babiisana naye olaba Gravity asigalawo n'ayimirira eyo this service okwogera ku Gravity n'osembeza Kamenyo okwogera ku America n'osembeza Juba ekituufu basonyiwe Gravity tusonyiwe America omuntu mpaka kyabise kekyabise omutuju yakyayise ne waka wamba kati wadda mu palapase ate otandise owangula awadi wawangudde awadi bbiri mu kasengejja program kiba kyakabingira nkyebaliza Katonda nkyebaliza abawagizi n'abatiimu yakasengejja kuba neera mwana tebiba byangu abantu okukkiririzaamu baga kati ono katugimu agende yekyange nange yenza omu ku bagundi abo ekuba naye ebiseera ebisinga gababa ku mazima kitegeera baba ku mazima era akubuusa nagamba odiyo yabulamu odiyo nakola ati flatize eyo vidiyo giwandikoze booti kitegeera batubuusa era kirungi mulantu balina okuwabulwa yaman bebekulu Gravity bebekulu taisi ategeerera buli muntu okitegeera ate seetaaga recognition kuva Mr. Bebekulu Moses no sigyetaaga esasula tesasula kati bebekulu tunoona n'obudde omwogerako yokyalo tegeera tulina mwogerako already mwenyininyini yatya omuntu yatya that means nera alaba baatya toyiza alaba ate babuufu nga toliyungwe abagizi bo kiki obasuubiza guno omwaka 2020 music sina kyenyiza basuubiza kirala nze atali mulimi mugenda baleeterayo ennyaanya oba obutungulu era bakubira endongo gwe nnyabo wasoma kutoolako nnyabo fene tugattako gwe nnyabo eyasoma okutoolako tabeerina malaga nericcako awadi wafunye mpozi yaki Best Afro-pop song of the year. Awadi zonga zo ozogerako ki for the very first time nungi zansanyusiza nnyo kubanga kintu kituufu omuntu okubeera nti bakwekogonaize nze nga tomanyi toliiwo naye ne bakwapreciatinga so njagala nnyo najagala awadi zakasengejja zonga zo ozogerako ki nazagadde nnyo kubanga ntuufu ziyogera ekituufu so nazagadde nnyo ate abantu abazirimu bamanyi music bamanyi struggle mwe tuyita okubeezawo music bamanyi quality so nzikiririzaamu era nasanyusa nnyo nti zaawadi ze nakasooka olaba enjerufu okamala kubanga ovanga kukubeera nti bakubidde essimu kiro ekyo nti nnyaba enkya tukwetaga ku New Vision nti kiki ntya ojja kimanyira ebyo n'otuuka ne bagamba wakola bulungi nga nolimba like waluzaako n'oluzaako naye bo nga still basigala bakuwookinga okuva gye watandikira so nsaba okusaba Katonda zigende mu maaso ate zifuka ekintu ekinene okusobola bambi okuzzaamu abaana amaanyi ne be bayita ababbaani